ndi wano n'omugagga top 10 big boss konka kwidi Leo Demode anti buli wonda bamanya Alex Nabasa komanda twamuwalya 001 owekitiibwa byonna ebitiibwa bibye. Tuli wano office of the national chairman tuli Kyambogo atuyina ekituleese of course tuze kwanja nsonga eri omuzzukulu asooka wa Muzeeyi President Museveni omwagalo w'abangi. Ono ye musajja yagamba nti ye tamanyi Katonda ku nsi ne bw'aba avuga emmotoka yagamba emizimu gya Muzeeyi kasajja mulinnya ku mutwe tasobola kukola nakati emizimu gyalinnye dda osegera. So ono director wa Tonta Security Group era tuzze wano ewa Hajjati Hadija Namyalo okuba nga tumubuuzaako sekyo n'omwogezi w'ekibiina naye. Omwogezi w'ekibiina naye nga mwebale kwagala Tonta Security Group emirimu bagikola. Alex Nabasa the big boss wali ate era Tamale Junior ewabeera ebyenfuna tavaawo simanyi lwaki eva akoyongeddeko kati naye nga bannayuganda twesiimye nnyo tudde tuli basanyufu nnyo mukama waffe director wa Tonta Group Alex Nabasa amaze n'atuukako wano komando okukyalirako kwa Hajjati Hadija Namyalo. Bano be bamu ku basajja abakoleredde emirembe mu ggwanga lino si kufunamu oba si kwagala bifo mu gavumenti naye olw'omutima gw'eggwanga. Yes, ekyo kikulu nnyo bannaffe naye nga twesiimye nnyo okubeerako wano ate nga gye bujjako awo tugenda kubeerawo ne lonchi abavubuka lonchi ya Tonta ate bana bannaffe abali mu Tonta Group era bali bavubuka nga tebalina mirimu naye twesiimye nnyo nti mukama waffe ono abavubuka abataddeko essira okulaba nti tukola kyamaanyi nnyo. So big boss tweyanziza webale kujja saba omusajja yeerekereza yafiro at home ku lw'abavubuka bonna ne yeerekereza ekyo no tukikwebaliza mukama akutuweera omukisa. Hallelujah.